ebintu byafuluma documentaries zafuluma okujja kwa nsigimanyi linnya kugibagamba mugirabe nga ye yogera ku bantu nga bakinyata naddala nti Kinyata yali ku payroll ya CIA nga bamusasulanga $1,000 ogwa $. Kale ne balyoka baba nti nno bakolanga kyonna kye baagala mu Kenya n'okutwala amataka nga bayagalanga. Kati nabano bobote bonna balinga mu kiruye ekyo era yagaananga okuwulirizanga ebigambo byabwe oba abaddewo ebbanga oba abaddewo naakani nga abeera bamufunira mangu engeri gye bayinza okumugyawo kugamba bw'aba agaaniddewo oba bw'atandika okukola ebintu bye baba tebamutegeezezza. Kati Amini n'Obote bonna baali bakolera eyo. Ssekabaka Mutesa talina ngeri yonna gye yandikoze kuba baali basazeewo okukola kye bagenda okukola. Ate abantu bennyini Abaganda baali balina obutamanya. Singa abantu baba balina okumanya kikyo bateekwa okukola mu bungi bwabwe basobola okwekyusiza embeera yaabwe. Era kyekintu gye tuliko ekyokwesomesa ebitatusomesebwa kubanga bino ebintu tojja bisanga mu ssomero nga babikutegeeza. Naye ate ojja genda okumanya wano nawali otegeere ogategate bimu na bibiri mutuule mubyogereko ne bannammwe mulabe ekituufu. Bwe baali bateesa okuwa Uganda obwetwaze ekintu kye bayogerako mu biwandiiko ebirine ku internet kuno singa oteekamu nti Uganda Independence Declaration Bill ojja kulaba nti ekyogerebwako kigamba nti Uganda efuna omuntu agitambuza naye nga gundi Queen ye Queen n'abakyala b'Olungereza ye n'abakyala waayo. Kati n'olyoka olaba nti nno kugamba waliwo etteeka erya Namunswa nti bapulezidenti bayinza okubeera 18 mu kitundu naye bakabaka tebasobola. Ekyo bakimanyi era kyova owulira nti nno kugamba mu butonzi bwennyini Katonda bwe yakitondamu bwe kikola tekigendawo. Kati kyo mu butuufu bino by'owulira biri public tewali nsi yonna terina kabaka mu nsi muno. Ekikulu nti bakabaka abamu bali mu bisiikirize tebaagala kuvaayo eri bantu ate si bakabaka ba mukisa mulungi si bakabaka mwoyo mulungi. Nze bwe nkirowooza kubanga lwaki oba tojja eri bantu kati oli abeera ayagala ajjewo ono kabaka wammwe yabeerewo ono omulala abeere nga presiding tukugamba yaliwo yatuddewo naye nga waliwo omulala abeera agira nankani kubanga era nga Uganda kati ennaku zonna nawulira nti Gambia yava mu Commonwealth naye omwo ensi zonna ezaali mu British Empire mwe zasigala nga zeegattira. Kugamba ebintu bino byonna biriko obuddu obutta enjegere ezitagibwangawo ezitakutulwanga. Naye abantu balina okwebuuza nti lwaki Abaganda oba baagala okuva mu buddu n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Lwaki bakirwanyisa lwaki batuula bulungi ne babeera mu buddu bali ne babanyuunyuuta nga bwe baagala. Singa obuddu tebwali bwakunyuunyuuta na bwakutwala muntu mu geyeena gye biggweera abantu bangi bandibeere bagandira ate tulina galwana kale omusajja afuge nga bayiza abantu babigezangako naye byonna ne babiraba nti ebiggweredde nga tebennyini be bakaba nti wowe tudduke kubanga omuntu bw'abeera omusovu ne bwona omugamba nti kankulekera eddembe onfuge ye tajja kubeera nga akulekera eddembe ate kubanga okukulekera eddembe si kyekyakola ki si kyekyamuleeta. Wow. Si kyekyamuleeta muzima ddala munaffe nga otunyonnyola ebigambo ebyo era nga bw'obyogeddeko omulongo nti tulina kitabo mwoyinza kubisanga tulina kujja wano ne tubyesomesa ffekka na ffekka. Mulongo ogenda maaso olyo tuwulira maliriza sebo maliriza kuba kundi yange nemanyi okukola kundi okukola obusolosolo obundi Skype naye kugamba kyembadde njagala okugamba mu ekyo nti ebintu ebyo omuwandiisi byatuleetedde n'ebintu bino bituwulira bannaffe bye batuwa tubyongere okubiyita
tuteekako okumanya waliwo enjawulo wakati w'okumanya kwegamba noga nti gundi mumanyi waliwo n'enjawulo yoga nti gundi mutegeera waliwo noga nti ekyo nakiwulirako noga nti nkimanyi yes nkitegeera waliwo enjawulo tugezeeko okulaba nti ebintu bituwulira tubiteekera ddala munda mu bitumanyi ne tubiteeka muli ne tuba ntubifunira ebifo byabyo ne tuba ntuyinza obinnyonnyola okuva mu ango 5 6 ne tuba nga tubitegeera bulungi mu ngeri eyo tujja kwanguyiza omulimu gw'abantu abagezaako okutulwanirira oba